Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi, abawagizi baffe, abagoberezi baffe, mbalamusiza n'ekiramuso kya Katonda ekisinga mu biramuso byonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutugoberera ebbanga lyonna. Ssegujja Hamisi Saalongo, aka Musa, mu firimu eno gye tuli mu kuggala oba gye tuggadde gye bayita My Own Son. Mwebale, simanyi bigambo bye nnyinza kukozesa kubeebaza olw'omulimu omulungi gwe mukoze, mutukoze bulungi ekyamazima. Afrovision Films tuli bamativu nnyo okuba nti tulina abagoberezi abangi bwe mutyo, abasubscribers abangi bwe mutyo, abalabye firimu okuva ku season 1 ku episode eyasookera ddala paka ku episode esembyeyo. Ekyamazima mu katundu ako kennyini ngenda kusaba Omukama Katonda abampeera kimusinga okwagala. Nze director wa firimu eyo era nga nze eyagiwandiika, ate mu ngeri y'emu nga mbadde muzannyi. Oyinza okugamba bannaye byonna gw'obikola anti munnange atalina mukamwana yekamwana yekka, ate n'ekirala bw'obanga olina obusobozi obukola ebyo osobola obukola okujjako bw'obuba tebuliiwo, osobola okugamba nti omulala kakole kino. Naye ebintu bisatu byonna nze mbadde mbikola era ndowooza tetambudde bubi. Firimu eno abantu abasinga obungi baali beebuuza lwaki olugero luno mu ngero zonna walondayo olwo. Comments tubadde tusisoma ez'enjawulo. Oli ne yeebuuza nti watunulira famire yaffe. Nyinza okuba natunulira famire yammwe naye nga simanyi nange nakwata kalaamu n'endowooza ku bulamu bw'abantu, engeri gye batambuzaamu obulamu, families engeri gye zitambulamu ennaku zino, ku ngeri ey'obusika, engeri y'abazadde engeri gye bakuzaamu abaana, omukusayidi ey'omukwano, engeri abantu gye baagalamu bannaabwe, egwanidde bannange gw'oyagala yakwagala. Ebaddemu ebintu bingi nnyo oba olyawo bye tulabye nga birimu okuyiga ate n'okunyumirwa. Basebo ne bannyabo, tukomekereza firimu eno era nga firimu eno yasikirwa eyasookera ddala eyali eyakiggula luggi, eyali esomesa abantu bano. Omanyi bwe nali ntandika obwa director oba okuwandiika, nagamba abantu bentandise nabo bapya, sirina muntu gwe nazannyisa nga yali yazannya dda batono nnyo. Bayinza okuba nga tebasukka bantu 5 abaali bazannyako edda, naye majority bayise mu ngalo zange nga nze mbatendese okulaba nti bafuuka abantu ab'omugaso, abantu abazannyi abalungi abenkanidde awo. Nabwe kityo twasooka ne kafirimu ako Omusambaganyi okulaba nti kababangula, okulaba nti tuyingira My Own Son nga kyogenda okola ki okyekakasa. N'olw'ensonga eyo, gwe wenna ayatufollowing okuva ku Musambaganyi ng'otufollowinze ku My Own Son, nkwebaza. Ekyamazima ekindeese olwaleero kwebaza, kubanga twabakunga ne tubakunga, okukunga kwaggwayo. Buli lunaku tufuna abatweyungako, abatwegattako mu ngeri y'okutugoberera n'okutusupportinga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Firimu eno ebaddemu ebyokuyiga bingi nnyo. Tulabye ku sayidi ey'amaka aga Mwami Kivumbi ag'ekinyusi ky'olugero luno. Ebaddemu abaana ab'enjawulo. Tulabye abaana abazaalibwa ewaka, tulabye abaana be bazizise ewaka. Enkwenga w'omanyi mu ensinga bwe yatuuka abantu abamu kwegamba baafuukuga baggwamu ensonyi. Twalaba lutaaya, oli muganda wa muntu n'otuuka ekiseera n'ogamba kanzizika abaana bange be nazaala Samuweya, toyina busobozi, n'osalawo bazizike ewa muganda olw'okuba yafa n'okozesa advantage eyo. Bannanga abantu abakola ekintu ekyo mukola kibi. Twalaba lutaaya naye gye byakomekereza
tebyabadde birungi. Ne bw'okola ekintu ng'omanyi nti kikutaasa mu kaseera ako, waliyo enkomerero yakyo. Buli ekirina entandikwa kiba n'enkomerero. Okola ekibi, at the end of the day bagenda kumanya nti kye wakola wakikola mu bukyamu, wakola kibi. So abakola ebintu nga bwe bityo nga mwami Lutaaya ne Kuluthumu bwe twabalaba, ekintu ekyo si kirungi. Tulabye abaana, omwana Layani afuuse Layani oluvannyuma lw'okuweebwa obusika, baamulondanga tebamanyi nti omugenzi yali yaleka ekiraamo. Mwana wattu ekiraamo ne mukyala we teyakimulagaako, oba oli awo tetumanyi kigendererwa kyali mabega wa mwami Kivumbi obutalaga ku mukyala kiraamo. Naye bw'oba weegendereza ng'ofolowinze firimu eno, alabika yakikola olw'okuba yatya. Yazaala omwana nga ye musika, yamuzizika mukyala we nti omwana ono wa mukwano gwange, naye ng'ekikolwa ekyo kya butiitiizi. Abasajja abali eyo, bw'obanga oli mutiitiizi, vaamu obutiitiizi, kubanga ne bw'onootiitiira essaawa yonna ky'otya okwogera oba ky'otya okukola kigenda kumanyika. Ate bw'oba okikoze ng'obudde bukyali, weekanga munno gw'oli naye, nga bwe twalaba mwami Lutaaya n'omukyalo oyo Hajara Kivumbi. Manya mwami Kivumbi yatya okulaga mukyala we, naye ng'ate mwana wattu omukyalo ono Hajara Kivumbi yali mukyala wanjawulo mu bakyala be tulabye. Era twamulabye mu nkomerero ng'agamba nze singa yaŋŋamba nali sikinaako ki buzibu. So omusajja ali eyo, buli waddembe okugamba mukyalawo mu mbeera kasi omutayiminga nti embeera gy'ogwanidde omugambiramu ekintu ekikusika ng'ekyo, ayinza okyaniriza oba kigoba, naye ne bw'aba akigobye amala n'aguma n'akimanyiira. Baakuza omwana mu maka ng'omukyala tamanyi nti wa mwami. Embeera bw'etyo bibaddewo ebyenjawulo, naye nga tulabye ng'omusika yatuuka n'ekiseera ekisaanyaawo eby'obugagga ebimu. Wano nno eno message egenda eri abantu abafuna obuvunaanyizibwa. Abantu abamu batya okulaama, ne weekanga nga tolaamye, bw'ofa bagenda kukulondera omusika. Bayinza okukulondera omusika atali wa choice yo. Omusika oyo ayinza otulugunya banne, ayinza okutunda ebintu byonna bye wakola nga yalowooza bibye. Okusika tekitegeeza nti osikidde eby'obugagga bino tebifuuse bibyo, nedda. Oba ozze mu bigere by'oyo gw'osikidde eyavaawo, otambuze obuvunaanyizibwa bwe yalina, osobole okutuukiriza ebyo ye byataatuukiriza, n'okukuuma banno bwe baba banno ng'olinawo baganda bo bannyoko, okubakuuma bwe babaawo bannamwandu oba nnamwandu, okusigala mu sheyazi zaabwe nga bwe balina ozifuna. So gwali eyo totya kulaama, kuba bano baalowooza nti Kivumbi yatya okulaama. Kumbe ye yali yatereka ekiraamo kye mu bbanka, oba ntegeerekese. So awo nawo tufunewo ekyokuyiga. Gwe wenna ali eyo, laama kasita ofuna ekyobugagga kyonna okakatibwako okulaama. Ate naddala mu Busiraamu omuntu kasita ofunayo ekyobugagga kyonna ng'olina b'oyinza okukirekera, okakatibwako okuwandiika ekiraamo. Ye bannaye nze naawandiisa ekyange, ndiyina naye kireka sinnawandiika, oba ndimu abo abatya nange kaŋŋume nkiwandiike. Basebo ne bannyabo, firimu yaffe etambudde era tugenda kubanga tulindirira ekipya essaawa yonna ekigenda okusikira My Own Son. Era sijja kwogera bingi, ebyange mumumanyi, atamumanyi tandika okunfollowinga. Nze Sseggujja Hamis, Saalongo, Director Afrovision Films Limited. Pozi waliwo kibuuza abantu kye babadde babuuza ensangi zino. Sseggujja nga tetukyakulaba mu firimu za aromatic, emyaka 2 tetukyakulaba, We Miss You in Aromatic, bibadde bingi. Eyo ye kampani eyanzaala enkuzizza paka lwenfuusa omusajja. Era bwe ntyo
mwaka guno gwennyini nensalawo nenjogera ne director wange eyanfuula kyendi ow'ekitiibwa Sir Ahmed Rowa, big up sebo oli wakabi nnyo kyendi gwe wakinfuula ne mugamba nti mukama wange kangenda yate nzirukanye company efuuse ensajja essaawa eno eyeetaaga okuwa full time njiwa obwongo bwange bwonna nempumula emirimu gya Aromatic Entertainment kati ndi fule mu Afrovision era okundabako mu Aromatic tomanya mpozi nga bagambye kyangu tukuzanyiseeko ko naye mba temundabe temwebuuza nga tetukyakulaba emirimu ngenda kuba njiweerereza mu Afrovision okuzannya n'okuwandiika n'okudirectinga byonna era awo wengambira gwe wenna ali eyo ng'owulira olina ekitone kyo oyagala kyo kukitumbula wekkiririzaamu tewekkiririzaamu jangu nja kuzuula mu Afrovision omukisa weeguli ogugattako oyo yenna ayagala otwegattako era ennamba z'essimu weeziri ze mujja okubako n'okuweerezako obubaka kwoyo ayagala okutujoyini. Mpozi kati kaneebaze ku bantu abamu abatubeereddewo nga Afrovision ab'enjawulo okuva lwe twatandika projekiti yaffe eno kuviira ddala mu musambaganyi kale okuva Ssegujja yafuna ekirowoozo ekigamba nti kanzanye firimu mpise mu bantu ab'enjawulo kambeebaze nti mwebale kutubeererawo omuli abatuwadde locations n'obuyambi obulala obw'enjawulo omuli omukyala bamuyita Doreen Akankunda oyo mwannyinaze kitange yamuzaala Mbalala lwaki ngamba bwe ntyo alowooza nga bwe ndowooza alina omutima omulungi nsaba Omukama Katonda akumpeera by'osinga okwagala Doreen Akankunda nzizaako mwannyinaze Namakula Teddy oli w'amaanyi nnyo weebale nnyo weebalire ddala nzizeeko omukyala bamuyita Barbara Kitone weebale nnyo weebalire ddala okutuwa location gw'osinga mu kintu kino nenzizaako waliwo omukulu ate ng'era memba wa Afrovision bamuyita Abu Twahir Kikomeko muzzukulu wa Flumofe naye y'omu ku bantu wa location gye tuzanyiddemu weebale nnyo. Tavani Woods Rubaga simanyi kye mbagamba wallahi mwebale nnyo mwebalire ddala. Manager Roni weebale nnyo. Director Roni Director Sebo weebale nnyo weebalire ddala okuba nti otukoze obulungi obutagambika. Manager former manager Tavan Augustus Sebo weebale nnyo weebalire ddala mwatukwata bulungi ng'abaana era ng'ago ge maka gaffe wetusangibwa ku Tavern Woods wetusangibwa nga Afrovision bw'oba oyagala kumanya bitukwatako awo wennyini wojja. Nenzizaako abantu abalala ab'enjawulo gwe wenna buli omanyi nti oyina ky'owadde Ssegujja Hamisi oba magezi oba bikozesebwa oba biki weebale nnyo weebalire ddala. Omukyala Jamila Kalungi big up wallahi oli w'amaanyi nnyo. Omukyala Nabatanzi Diana weebale nnyo weebalire ddala. Nnyabo oli w'amaanyi nnyo tusiima nga Afrovision nange nga Ssegujja Hamisi ng'omuntu. Okono nenzizaako Zenji studio yonna. Omukulu Ismail Kyobe weebale nnyo weebalire ddala. Omukulu Kizito Sebowa Sudais weebale nnyo weebalire ddala oyo senior DOP wa company eno. Mukulu Uncle D Uncle Kawesi David weebale nnyo weebalire ddala. Editor Majorini Kabalisa editor Zenji studio. Semambo Abdul Nassa weebale nnyo weebalire ddala oyo editor atenga DOP atenga muzanyi atukoze obulungi obutagambika era yatulimu essaawa eno yennyini musajja oyo wakabi big up. Allah akumpeere by'osinga okwagala. Omwo nno nenzizaako bamemba ba Afrovision mwenna
Bammemba ba Afrovision mwenna sijja kwatula mannyo olw'ensonga muli bangi abakoze eby'amaanyi tubeewo tutambule kubanga mukimanyi nti Afrovision eyimiridde ku musingi gwa bwa mmemba naye bammemba mmwe mu mmanja bye mukoze byonna nsiimye muli baakabi nnyo temusangika okonenzizaako abalabi baffe buli alaba buli agoberera Afrovision oli w'amaanyi nnyo nkwagala ng'ewava eri nnyo yongera okutwagala yongera okutulaba era ffe tetugenda kukoowa paka Allah lwali tujjulula naye nga tujja kuweereza paka ensi eno Allah lwali tujjulula bannanga waliwo omuntu omu mbadde mulesseeyo naye omuntu ono w'amaanyi nnyo omuntu ono bamuyita manager ahembisibwe Rogers weebale nnyo weebalire ddala taata weebale kutwagala weebale kunjagala ng'omuntu weebale kwagala Afrovision omukyala Nakirijja Zahara mukyala gwe ommanja Nakirijja Zahara ommanja olina omutima ogwa zaabu sabawo ekitibwa Allah jalla wala akumalire byonna na buli muntu yenna alina kyatukoledde oba magezi oba ki byonna weebale nnyo weebalire ddala so ngenda kubaagaliza ekiseera ekirungi Omukama Katonda abankuumire era nga mulindirire ekipya essaawa yonna kijja tugenda kuba tukibanjulira okwo nno nengattako n'Omumerika waffe omukulu Texas weebale nnyo omulimu ogw'ettendo gwe wakolanga omukulu Ashirafu weebale nnyo omukulu Sudaisi muto naye weebale nnyo ssebo weebalire ddala okwo nno ngenda kugattako omukulu Saalongo Magala Joseph weebale nnyo byonna by'okoze weebale nnyo byonna okutubeererawo mu mbeera yonna ssebo era yongera mu maaso kuba ffe tutandika butandisi tetunaba kulekera awo bassebo ne bannyabo abalabi baffe abalungi nga bwe mumanyi nti teri kintu kitalina challenges teri kintu kitalina nsozi na bikko naye amazima bafuna okusomoozebwa nga Afrovision yonna okufiirwa munnaffe ne tutamalaako naye firimu eno muganda waffe yali baddewo ne tugimaliriza ffenna naye ow'ekitiibwa Allah jalla waala teyakkiriza bambi muganda waffe Sematimba Moses Waswa yatufaako nga project ekyatambulanga ekyamubanja twalumwa nnyo nakati tukyalina obulumi bungi era buli wenzijukira ku mwana oyo mpulira ngamba njagala kwoza ku mmunye naye katusabe Mukama Katonda atugumye yonna gyali awo mule mirembe ate tweyongereyo n'ebirala naye tusaba Mukama Katonda yaba atugumya musajja yatufaako nnyo rest in peace Sematimba Moses Waswa Kayitale kale kambalage ku baana bange abamu benfudde kye bali bentendese okulaba nti nabo bafuuse ensonga mu kaseera kano nga bayise mu ngalo zange ate nabo tubalabeko oba oli awo nabo babasiime. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.